bw'oba tosobola kunnyinnyonnyola pasita muto yafuna ki mu Bobi Wine then tolina lukusa lwogera ku Fresh Kid na taata we. Yes, taata we ali guilty, ali buli kimu kyonna kye mumuyita naye nga akimanye bulungi nti by end of the day omwana ono agenda kugwa yasigaza obuvunaanyizibwa. Okitegeera bulungi. Golowooza bano bamaneja bamwagaliza nnyo okusinga taata we yamuzaala bwe se bana Uganda mbatunuulira ne mbasaasira. Buuza Henry Tigan maneja yamukola ki? Olwaleero Fresh Kid yaliko enkya omwana mulala ajja kujja. Taata we bw'atamutambulirako kusolooza binusu na mpapula ze bamuwa abeeko kyamuteerawo. Muganda wange lwaki mwagala bazadde bakwate wawunya wokka? Omusajja leka agende Dubai, leka agende mu America, mwataddeyo ne shit aliyo mu omwana yabadde agenda kutua mu America. Mutubuulire yabadde sponsoring bwana. Mukyayo omusajja. Mutubuulire pastor muto family ye gwetaafaako ng'ayengeeta ne Bobi Wine yamuwa kaki? Kuba tosobola kumbuulira oyo omwana okuyengeeta ne Bobi Wine kubulira aleyo kubeera wano na wali ku TV zino yabijjamu ki? Then tolina lukusa lwogera ku taata wa Fresh Kid kumubeerako. Bano bamaneja mulowooza nti baagaliza nnyo abaana bo bakozi ba nsimbi. Muli kuno muleekaana. By end of the day Fresh Kid tujja kumunoonya nga tetukyamulabako naye nga taata we yatekinga responsibilities. Lwaki temukkiriza omusajja azimbira omwana ennyumba ng'akyalina ettutumu? Lwaki omusajja mumuli bubi ng'ate by end of the day we wanaasitukayo omuntu omulala omwana ono temugenda kumujjukira? Mumbuulire pasita muto yaddawa, mumbuulire ba ghetto kids baddawa, mumbuulire baddawa. Mwe mulowooza manager Francis omwana ono yamusanga ku street nti Fresh Kid yali abeera ku street? Mulowooza omwaka ogumu gwamulabidde nga Katonda mu blessinze n'ekitone kye, mulowooza nti manager Francis asinga taata w'omwana ono okumwagala? Gulowooza eriyo omuntu akusinga omuzadde w'okwagala? Yes, Fresh Kid mu famire ye mulimu ebitakwatagana era byebireeseewo sikando zino zonna kubanga buli omu ayogerera munne ebinene. Obutakwatagana ne mu famire zammwe mwebuli naye mumbuulire pasita muto eyatambulanga ku kulaleza Bobi Wine yafuna kaki? Kubanga nti bazadde be tebafaayo omwana baamulekanga bulesi n'ayengeeta tunoonye gy'asula kati buleka ne sukulu fees zibe ku byambi. Tunoonye gy'asula pasita muto. Mwe mulowooza Fresh Kid yasooseewo olw'okuba nti famire ya pasita muto yali ndagajjavu. Bobi Wine yamusabanga ssente omwana yamukozesanga bukozesa ali eri tunuulira ne kyaki gye baamusangamu tebaagiguliramu wadde akatebe. Mpagira taata wa Fresh Kid 10 ku 10 tambula n'omwana wo solooza empapula n'ebinusu bye bamuwa osobole okubaako ky'omuteerawo. Bino byayimbayimba feva gy'alina egenda kuggwawo eky'omuntu omulala agenda kuvaayo. Ekyakaana akalala kajja kuvaayo. Fresh Kid temujja kuddamu kumuwuliza. Taata waakwata awawunya, taata waaboneebone naye nga mwe tutumu muli muggyeko. Okitegeera? So leka taata wa Fresh Kid akozesa opportunity eno omwana mutambulireko binusu bye bakuwa binusu n'empapula byonna bisolooze nkyobeeko ky'omuteerawo. Taata wa Fresh Kid mwagadde nnyo. Si mulagajjavu tajja kulagajjalira mwana ye gwe mwagala akwata awawunya. Bamaneja abalabidde omwana omwaka ogumu bo balye bulungi kubanga bakozi ba Senegal simulowooza omwana bamwagaliza nnyo. Si Uganda nizimu mwagala taata wa Fresh Kid afe mu saving manager. No sense. Nalabye omusajja omukulu Franka Gashumbanga naye avaayo naye walemerera okuza akaana akamu gwe tubuulire omwana we yatwegombesa nnyo yali obulungi ona posting awaana obusolo bw'abasajja simanyi gugu simanyi godizi biki simanyi fiki fameka n'abalala tubuulire yatweyagaze nnyo. Gwe wote yakulemerera kati muleke ensonga za famire zibeere za famire omusajja mumuleke amontalinga omwana we bwe baba muwadde 10 oba 2 abisolooza abeeko kyamuteerawo. Ono omwana nkyagenda kuggwako mumwerabire yasooseewo. Mutubuulire ba Gloria baluwa, mutubuulire ba ghetto kids baluwa, pastor mutaluwa, baluwa. Mwali mutuseeko gye basomera. Bano ba manager banyunyusi ba nsimbi. Yes, ba promoting omwana naye n'omwana alina Facebook. Amute Francis twawo omwana manager mulata mu managing. Francis yakamanaging ono ye kalwaki tumanyiko Fresh Kid. Bagambe yamusanga ku street ndi yamulonda bulonzi teyalina bazadde.
nonya history we tata wa Fresh Kid omwana yalinga mutwala mu bibala ye yali promoter wasooka okitegeera mwe umuze ko musajja mumuveeko mbagambye ntya